obulokole bwo mu kwemanyiza oba mu kwesigulirako mu kuleekaana nabwo kankubulire obulokole bwaleetebwa bazungu guli muki muganda toli mulokole ndi muganda media mu Nyarwanda toli mulokole ndi muganda media mu Nyarwanda anti Bible egamba ebyeddanga biwedde ofuse ekitonde ekijja toli wanvuma ani akusesa toli birango anazalo sti solo toli wanvuma kikivuga Katonda atugamba okufuga byonna ebyo mu nyanja kugonte kubanga omwoyo gw'obusamizo gwakulimu eddaguze gususu gukunoonya wazeyo dda mu busamizo mukyawe abanjagala munjagale bati ndi wano ku deliveryinga mazima agagalema abalokola abalala bw'obanga owakana nti si kituufu era tebagamanyi genda ku mukono gw'omusumba wewetegereze bulungi bambadde empeta zino zengendo basomesaako bambadde obukomo bwengendo basomesaako nze njagala kwagaliza omusumba yagaliza oba kale nina omuzimu ogwagaliza beekyama ekituufu bakyesigaliza kati omanya amakanisa abasumba fe abasinga obugagga nange nkyewuunya omuweza wakati kubanga fe abasinga obugagga kubanga fe abasumba batunona ne batutwala e South Africa ne batutwala e Ghana ne batutwala wa Nigeria ne tusoma okusiriwaza abantu tutya mu kusoma okusiriwaza abantu wetutire ennono yonna ey'Obuganda obe ennono yonna ey'omusaayigo ey'ekikula kyo kubanga nagamba Obuganda omunyarwanda oyinza olowooza tolina nnono obeena nnyiga omulundi ogenda gamba tolina nnono ne buli muntu alina ennono batwale ntusiriwala bagamba nti ennono sitaani yagunjawo ennono n'ebika kati sebo bagamba nti sitaani yagunjawo ennono n'ebika mbwe ekiri emabega w'ebika sitaani yabiteekateeka n'ennono kati kankubuulyeko omuntu yakola eddiini yaleeta eddiini omuzungu bo ekibasinze oba ekibawangazza mu bizinesi wakola ekampuni ekola obusanirizo bw'abanga awulira takyategeera bulungi takola nga bazeeyi bakuno bw'aba awulira takyategeera bulungi ng'agiwa omuto kankubuulire gwampuliriza ekisinga okwewuunyisa lino eddagala lyonna Katonda yagamba yenze nannyini nsi n'okujjula kwayo buli ddagala lyonna yalitonda n'aliwa erinnya sitaani n'aliwamba sitaani yaliwambirawo nze era naga Katonda wamwe akatakyalina amaanyi buli kimu sitaani afunye sote sitaani obuddeko mmwe abatamanyi abatamanyi kati nawe waliwo wotatuuka obadde okimanyi nti waliwo akati ke bayita akasumuluzo nga muti nga naye kasumuluzo baguyita kasumuluzo nga muti nga sisaala ng'era bw'okakwata bw'oti n'okamenyako akati kaako nojja n'okeesenyesa mu mannyo go oti n'owerekezaako obutonzi bw'olulimi lwo noga nti kano kasumuluzo ng'osenya nsumulula bizinesi zange zonna ezeesiba olaamiriza ofuse musamize piwa negwe ng'ontunuulya nnyo omanyi Export TV to the world. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. tuli ku expo ngenda kusaba atanaba subscribinga subscribe commentinga ate sharinga
enamba y'essimu weeri awo ya explain case ng'olina ky'oyagala okubuuza ninda akadde baffe bangi betukolagana nabo mu nteekateeka nnyingi nnyo nze omwana Soda Dani ne Abe weebali leero bombi wadde abantu baŋŋambye Dani ne Abe bannwana banzirugaza ssebo mu bafaanane mukakase ensi nti ndi munnakyalo omwana aladdeko komenti ekyalo tokisobola vaayo Dani yanzirugaza ne Abe nze gwe mulaba ndi mweru amata obuta anyway kale mikwano gyange abalaba explain takera mwebale nnyo abasharinga videos zaffe mukola kya ttendo abaludde naffe kuva gye twatandikiranga mu 2022 nga mukyatambula naffe mukama abatuweera omukisa tuzze nate ne Musumba Kango Enjoga nako olwaleero tetugenda okwogerako era naggambe kalira gwe Deputy Jesus nkolabuliddewo oyinza okunyiiga so obusungu sooka obubaazike ebbali owulirize gafula tomanyi oyinza okuyigamu omanyi tulina ekizibu eki bw'oba n'ekintu kye bakulukidde mu bwongo n'okulanga okirabulooza kyekituufu nagambako mukwano gwange nti gwe oli mukatuliki kubanga taata wo yakuzaala muki mukatuliki singa ali musamize singa oli musaba onyeenya so mikwano gyange y'ensonga lwaki tugobye bumale ngenda kujjukiza Alpha Media Production ero gye ngenda olanga yokka 0770 944266 ensonga z'ebifaananyi emikolo gwe kubira abo owasirike Musumba Yesu yebaze amina ng'oli simaata ekitiibwa kya Mukama roke gambe etya roko nnungi era babaagala nnyo abaliko online y'ensonga lwaki buli kadde tuyiya nnyo ne tubeera tukola live nga tusaba n'abalala basobole okubeera nga batwegattako so buli wa Sunday tuba live tutandika n'essaawa 4 mpaka ssanga 7:7 abantu kugaa tebalina kye basubwa mu service babeerako nga baboota buli waawo kati gwe agamba nti Musumba Kango yava ku mulamu yagwa gwe jangu oli Katonda gwe tusaba Yesu Kristo Munazaalesi amina but tuwakanyayo ebintu ebimu muwakanya enkola ez'abalokole tugamba nti leka tuleke beera bakalya kokka omanya amakanisa abasumba fe abasinga obugagga nange nkyewuunya omuweereza wa Katonda kubanga fe abasinga obugagga kubanga ffe abasumba batunona ne batutwala e South Africa ne batutwala e Ghana ne batutwala Nigeria ne tusoma okusiriwaza abantu tutya mu kusoma okusiriwaza abantu we tutire ennono yonna ey'Obuganda obe ennono yonna ey'omusaayi gwo ey'ekikula kyo kubanga nagamba Obuganda omunyarwanda oyinza olowooza tolina nnono ogenda nnyiiga omulundi ogenda gamba tolina nnono ne buli muntu alina ennono batwale tutisiriwala bagamba nti ennono sitaani yagunjawo ennono n'ebika kati sebo bagamba nti sitaani yagunjawo ennono n'ebika mbwe ekiri emabega w'ebika sitaani yabiteekateeka n'ennono kati kankubuulyeko omuntu yakola eddiini yaleeta eddiini omuzungu bo ekibasinze oba ekibawangazza mu business wakola kampuni ekola obusanirizo wabanga awulira takyategeera bulungi takola nga bazeeyi bakuno waba awulira takyategeera bulungi ng'agiwa omuto asobola ogiteegereza ng'agisikira ffe waffe tetukyasikira kyova ffe kampani zaffe teziwanga mubalokole tetuwangaaza kati ono naye wagikwata munalaba nga ayinza obutasobola gimanaginga bulungi bannanga agikwasa n'agiwa omulala kati kyebakola we balabanga bakozeewo ka saving akatonotono kampuni yemu basaba bazita pharmaceutical kati ng'akwatayo ne kampani endala ng'agisindika e Uganda nga mumuwa ebisenyi byammwe nga obuwanga bwammwe bwonna bwonna bugenda nga ye asigala alanza olunyiriri kubanga kampuni nze kankuwa ekyokulabirako waffe Uyugwe kampuni ya Metta emazeewo emyaka n'emyaka ono bwafa bwaba tannafa ng'omulala yasisedde naye kampuni ezaffe Abannayuganda kasa taata afa nga naye kati twatandika n'okwerimba nti ebyo abayaluminati olufa nga nabyo bigenda kumbe enteekateeka yaffe entuufu kati gwe andaba alowooza nti netiri ennyimbe teziriiwo juka ennyimbe wetuteerako omusika webamulagira baganda be n'omanya baganda bo obadde okimanyi nti nowoozaala omwana mu muganda wo oba mumusaayi gwa famire yammwe omwana avaayo nga tali 100%. Kati temwemanyi mwe mwalokoka mwakola ekika kyammwe no temukyagenda kuziika temukyagenda ku nnyimbe musumba okyali musumba
musumba kango enjoga bdiri unatuga ku Believers on the Local Ministries obango wakana nti musumba jango ngo bemu tobera tufuga bumbula tewafuse digitira akachiko ke kabisa bandabite banna kutunulamu kati gwe lwaki tuvaawo nawe oyagala osigalawo nga nkusumba nga nkusiriwaza nga nkutwala mu geena duka ati mumalu tuloga baloga nebaza mukama eyampa eddogo ery'amaanyi musumba kubanga abantu tebagenze basigadde bawulira ekigambo kya omulama gw'olwaleero batugamba fe abakozesa eddagala ery'obutonde sigenda kozesa abo kya luzungu we practice obulogo sitaani weebale nnyo weebali eddala okuŋŋamba ekigambo ekyo n'okuba nga ogetinze nnyo interested mu kyo kirabika nawe okyagala ati abo is everywhere kati omanyi tufaanagana kati tunabaweereza tutya kuba tulabika nga bagenda obeera ku saidi emu siri musamize nange siri musamize nze nkubuuzizza kozi nange nkugambye siri musamize ndi musumba kati so ogenda tuyita mu layini ki nga tuyita mu layini ey'obusumba ey'obwakatonda omusumba amanyi katonda n'obutonde so omusumba ono addira akakomo n'akambala nga wakakweka buli kadde babeera masaati mawanvu nga wakakweka akakomo k'emisambwa kumbe ng'akambadde ye n'asigala nga mugagga nga mwe muli baavu nga mukanya bisiibo embuto nga ziri eri basiiba siiba olubuto ne lubeera mukwano we lutyo takanga omugezigizi oba omusirusiru musumba toswalaga musumba limbalimba okozesa abomba nkoze ebyo bya sitaani omululuuza bombo bukiri ngenda kikuddamu oba tokozeemu sitaani n'omu ate saagala tukitwale kumululuuza gwokka saagala tukitwale kumululuuza gwokka njagala tukizze ku matiri yalabika ayinza okukakasiza ddala obulogo for example bwe mumanyi oba bwe mulowooza nti bwe bulogo okugezanga ejjinja eyo no lesoni mpanvu ate nange mpulira otandise okungasa naye njagala tukizze kweyo erevo njagala tukireete ku ntalogwa entalogwa njagala tukireete njagala tugireete ku kyogo oba ku kyogo ayogere ebyo pasa kango enjoga bidiro ematuga ayogedde entalogwa badde mbasaba omuntu nulye bulungi nnyo era njagala mbagambe bino ebigambo mubiwulire bulungi nnyo geyeena gyeri n'eggulu gye riri naye nga geyeena gyeriyo n'eggulu gye riri saagala weerabire nti ne abo medicine gyali kati kino kankikuzze wano kumpi kankikuyise kumpi tuleke kutegeera nnyo bayibuli yogera mu kitabo kya Matayo 7 naye lwaki otunuulya akasekera akali ku liiso lya munno nga tonaba kulaba kali ku liiso lyo ffe obusirusiru soda bwe tuyina kwe kuddira ne tukwata trust yaffe ne tugiteeka mu bazungu olw'okuba bo balina mashini ezimanyi okukyusa ne bakufunira n'agalungo agakyusa green n'afuuka white n'afuuka red ne bakuleetera empeke wane eno n'olya n'onywa ne bitandika kulwaza kati abantu bagenda mu family planning tebakyazaala kankubulya abasajja tukyalina maanyi ga kisajja nze nange agambye mbadde sikyalina yadde nkabiridde mukama ne mukama amaanyi g'ekisajja sigalina kyatwala amanyi gesajja kusaba nnyo kusiiba gundi byolya tulya kafanku aliwo abazungu tulya enkoko ya wiiki 2 kintu ekyo njagala bannayi mubeere n'amaaso agatunula mulabe njagala tuleke kudda wala nnyo manyi okutegeera si tteeka naye ate osobola okutegeera singa obeera owuliriza yes kati awo enkusabira gwampuliriza nga tonaba kujja enkola kujjonkera obanga tannabikula bbwa lya batusomesa bwe bati njagala osooka olowooze abaleeta obulokole bodda ddala balokole abazungu abaabuleeta kale bw'obanga oli mulokole nnyo ngeri ogendera ku yalokole nti tukozesa abo medicine tukozesa eddagala ly'abazungu genda yagenda okusiyaga kubanga nakyo bakikola
tukolako birungi bitu bibalekere ebirungi kyeki kwe kukwata eddagala ly'abali abasajja abatutega bomu abasajja batuweeseza ebyokulwanyisa ne batukuba abasajja baleeta covid-19 tukimanyi bakola mukole bamuleeta ne batta Afrika nga ffe tuli bagumu ng'ejjinja olw'okubanga twali tukyalimu abo medicine n'embeera yaffe nga tennaba kukyankalana nnyo ne tuwona obeesiga otya nti be bakola ekintu ekiramu ky'oteekeddwa okukolera ekituusa ekitali mu sitaani abalina mission nnene y'okukusaanyawo n'okuzikiriza how do you trust them nti be bagenda okukuwala obulamu obutaggwawo kati gwampuliriza awo enkusabira watya nga Katonda abakozesa bukozesa oleeta ekirungi bo ne bava ku mulamwa kati ne basigala batuwa ekirungi ekyeddagala ekyekisiyaga kati kankubuulira okimanyi nti no mu nsi ez'abazungu ekkanisa ery'abalokole egattira ddala ebisiyaga amakanisa agasinga gabagatta era si bwe mbudde embiri y'abuntu kati gwe tokiraba ekyo kati gwampuliriza okumanyanga ng'oli musiru totegeera naye oba leero njogedde nnyo kati obusiru bayidawo obusiru mmanyi ndi mukambwe nabadde awo mbaze ebbanga siriwo soda nyina ekintu kyengenda okulaga nasizeewo waliwo ebintu byebadde mbatamanyi kale bw'obanga obadde wa mwoyo nnyo oba mwoyo atakikulaganga wembaga ndi musamize waliwo ebintu byemutamanyi naye bw'obanga goli muwa mwoyo kati yakikulaga dda commentinga nti sumbakanga nakumanya dda oli mufere kakati oba si ekyo commentinga nti nakumanya olimu ekyama nnimu ekyama ngenda kukugirako lumu nga nfaanana nga Saala nga weetonyetonye ate nga neetonye biki Saala yeetonaatona amaaso agatona ye ga bbulu nakyolo bwega kati nizo nagange gafuuka ne red ndi wafuuse ekibbanga lyamaze sikulaba mbadde nga nkikula kibadde nga kibangawo okuva edda olina emizimu muggwe munda kitwale bwoti ekituufu kiŋŋambe mmanye kuba bajja kumbuuza nesoda abantu b'otuleetera as in what oliko amayembe oba oliko Katonda ndi special kuva ddi kuba ebbanga limaze nga sikulaba ebintu byenyumiza mpulira biri omanyi ki oba bulijjo njagala kuwa completely parallel omanyi ki oba bulijjo njagala kugamba byoyagala okumanya ninga si bye bituufu omanyi ki oba bulijjo nkugamba ebitono nga nyina we sinaba kutuuka katuukawo ondowooza okubeera nti nno ndi mulevu y'abaaja muganda wange ndi wala mu nsi y'omyoyo ndi wala mwoyo siri myoyo munsi y'emyoyo y'emyoyo n'omwoyo omwoyo ali omwoyo mutukuvu omwoyo ogwange mu myoyo emingi omuli egy'abantu egitambula n'omwoyo omutukuvu nze ndi wala kango manyi taata eddagala linene ery'ekinnansi nsobola olikozesa nisiba mu butuukirivu of course kankubuulire gwampuliriza ekisinga okwewuunyisa lino eddagala lyonna Katonda yagamba yenze nannyini nsi n'okujjula kwayo buli ddagala lyonna yalitonda n'aliwa erinnya sitaani n'aliwamba sitaani yaliwambirawo nze era naga Katonda wamwe akatakyalina amaanyi buli kimu sitaani afunye sente sitaani obudde kumu abatamanyi kati nawe waliwo wotatuuka obadde okimanyi nti waliwo akati ke bayita akasumuluzo nga muti nga naye kasumuluzo baguyita kasumuluzo nga muti nga si Saala ng'era bw'okakwata bw'oti n'okamenyako akati kaako n'ojja n'okeesenyesa mu mannyo gonoti n'owerekezaako obutonzi bw'olulimi lwo noga nti kano kasumuluzo nga wasenya nsumulula bizinesi zange zonna ezeesiba olaamiriza ofuse musamize piwa negwe ngaontunuulya nnyo omanyi otunulidde nnyo nondowooleza kali akasajja akagamba n'ab'e Kampala bali kumbona ndikubona kubanga olina engeri gy'okiruseemu nga okutta akati byabali abafumu abalaamiriza ekyo si kyabo essuubi lyaffe tunnyika mu musaayi gwa Yesu Kristo kankubuulire mumanyi lwaki abantu musaba nga temufuna temanyi kulaamiriza nnyo mu kusaba mulimu okulaamiriza anti okusaba kitegeeza kulaamiriza yes
kulagula kulamiriza okulagula kwe kwogerako ekintu era ne kiba oba ne kitaba. omwana ngamba soda muvuma obulaguzi nimwe temumanyi obulaguzi kinene yangamba muno genda bugenzi mu scan oba no genda wekera no labe ekigendo okubawo enjo obulaguzi kyo tasobola kulabisa obulaguzi muno bewekerere bwe nasiri muri kulagula nimwe mu obulaguzi manyi bwa kakati badde njala kuyisaka awo nga kinjalo okugirayo kyeki nti bwe kubanga tegusobola kumera by mistake na Katonda era yameza yafukirira mumanyi olaba n'omuzungu awayiza magezi obadde okimanyi nti no okwata ettaka ly'obutiko n'olinaabako okimanyi nti oba okoze ekyogo awise naye obadde okimanyi nti nno kati obutiko obwala tebukyamera kubanga babufuuyira ettaka balifuuyira obadde okimanyi nti nno bwe bategeera abasumba bonna bakwata contract bwe bategeera nti Kalamojja kyekifo kati ekirimu amaanyi ag'obutonde bw'emiti n'obutonde bw'omu ttaka obw'ettaka buli musumba addukira Kalamojja olwo manyi akozeyo ebyamaanyi so bonna abasumba b'e Kampala wano waliwo abatali mu kamera babawa contract yagenda Kalamojja kusaanyawo butonde eyo Kalamojja yewali eddagala erikola eno baatuwa eddagala netufuuyira 2,4D round up byonna tugenze tubimalawo omanyi bwe twogera nnyo ntulwa akapanka ng'oterezaamu nti ayogera bino musumba twagala bakeera bino nze musumba kango enjoga bbiri kati ogenda mu maaso balina contract azze waneeno okubabulya Katonda gwe musinza oba gwe musaba we gwe mutategeera okwabulya Katonda omutuufu gwe musobola okutegeera balina contract kusaanyaawo butonde bwa Katonda kusaanyaawo butonde era baddidde ebisenyi ne babikozesa n'Abachina mwe bagula mu bagenda kubanga balina mission ey'okutujjako okumanya n'okutegeera balina mission baagala emyaka 2 okuva kati mu Uganda temugenda kubeera muntu aweza myaka 5 kuwangaala njagala kino ekigambo mukiwulire bulungi mu Afrika si Uganda yokka wabula mu Afrika emyaka 2 maaso mugenda bere temukyali muntu asukka myaka 5 genda wagulu bafena twayika David mu bantu bemwesiga bemugenda ati ekigambo ekyobulamu kali kavevenze ne kagamba nti wenyambala Gomesi mbumba nsamidde genda okuname anti bemwagala bango wa Gomesi yambala buno bugik string bango wa Gomesi ne banirizo wempale owaka kanaka wempale no bugoyo bombi nengo wa Gomesi bagambye wabuwangwa nanono kati kankubulireko kano kagende eri mwenna bantu mu abandaba wobango yagala Pastor Kango olowooza muri mu bwongo bwo nti musumba Kango kwabyo olumbe kibi ndeka oyabye eri nyimbe lwaki sabya lumbe kiki kibabya mulumbe obuze bulaguzi kwesamiza samiza Bible ebigaana ebyo Katonda abigaana tuulire na bulungi kubanga plani di musamize nokusala kasazeeko nze Pastor Kango enjoga era okya pastor kikulembeze ate sobola kiva tugenda kyuza olukuŋŋaana mwebani tukudinouncing mwenani ojjukira kye twakola ono oweyo neno side zeno gyensonze abewakiso bonna baatuula nga bakulembeddwa Bishop Kiganda ne bamuyita anaakola ki ne bamugamba gwe tuli musumba nga bakwambula manze sinda yanyambaza lugoye lwa busumba we have the mandate we have the audacity we nalinga ntandike matuga mukama yansongera ku bintu bingi mu bintu yansongerako mukama yansongera ku yangamba nti gendo zimbe kanisa ngeyitibwa rock kati mukusooka mukama tampita kuzimba kanisa ampita angamba nti gendo twala okusaba ematuga nga bakwita time to have dominion era nampa ekyawandikibwa lubereberiyemu 26 nogenda waggulu
Nengendera omo netandika okukola ekyoto ky'ekawungeezi ne tusaba ne tusiiba ne tukola ki mu kyoto ekyo Katonda n'ajjamu ekkanisa n'angamba njagala ekkanisa ogiyite Rooko giyite Rooko kanisa giyite Rooko n'angamba kubanga ngenda kudda okulonda ekkanisa tali mu bbala yadde olufunyiro polira bino bigambo byange mbyogera okwagala okutegeeza nti mpeereza Katonda ekkanisa tali mu bbala n'olufunyiro yeyenga ebbombo yemanye entalogwa anti kati ye yabye ennyimbe let me tell you muganda wange tell me brother obulokole bwo mu kwemanyiiza oba mu kwesigulirako mu kuleekaana nabwo kankubulire obulokole bwaleetebwa bazungu guli muki muganda toli mulokole ndi muganda media mu Nyarwanda toli mulokole ndi muganda media mu Nyarwanda anti Bible egamba ebyedda nga biwedde ofuuse ekitonde ekijja toli wanvuma ani akusesa toli birango anazalo city solo toli wanvuma kirabe Jivula ne musomba atugamba abali musomba sebadda ebyo mugamba mbadde mweddiru wa bologoma mwenna no kasolo koka ndi waddembo kukuba embaga n'ebyenda ne bikwetokota singa bannange tali wana bukuumi ndaba okukyusa ettamiddaala ne bakubako kiba kirungi oyo bannange aba asaanamu embooko yakola statement aba asaanamu embooko kubanga bambadde empeta mukebere ku ngalo ze mugenda we mukebere ku ngalo ze ndeka tokomako yafukibwako amafuta bw'omanyi abali mu comment section abanyiiza oba bino byetwogera kati just imagine otuuke mbwokebera kaakati kankubulireko nze pasta kango kya pasta bw'obanga oyagala okulaba omukisa mu nsi oleke kubeera nga buli kadde onyiigira Katonda yo bawo omukama bamusaba batya yo bawo bamuwaaki yenze atawuliranga ku kirooto yenze bannange yenze biki bw'obanga oyagala okuwona ebintu eby'ekikanga ekyo lindako katono nzija sigala ng'ogoberera akalire bukalize n'enkuba giwaze nayo mpya kati lemiteriyo njagala mbawe ebike 12 nga mpita mu Abomerisini ebike 12 bisimbibwawo n'amayinja obadde okimanya ekyo ebika wali osomyeko ku bike 12 eby'abaana ba Isirayiri kati balekayo ebike ebirala 8 nga nabyo abaana ba Isirayiri tebibeerangako byabwe kubanze baŋŋamba mba okusinziira ku mwezi gwe nazaalibwa gulina ekika kyengwamu ani ekigamba kubanze ngwamu kika kya Yuda oyo nno mugezi oyo nno spiritual ali wala kubanga soda byenkoma wano eno nabyo tukomawo na kitabo kusomesa abantu bange ngenda kubalirira olaba kana akantu leka ndabe enjala zo katolaba kano akavaano wansake tukaita mwezi abamu bakaita mwezi kalinganga mwezi olaba buno basi maka bwe tudda amabala ngenda tuyita senga wange kojja wange bwe tudda bena tugenda tandika obisomesa bya mizimu era banga obonye omukazi nga abinna musabire oli yakimanya omulokole ajjono aleeta obulokole yakimanya nti bana abantu bezuula ne bamanya nti nonze ndi chosen ndi mulonde nina part gyenteekeddwa okuplayinga ne babikuba mulonde mu nsi ya sitaani ya Katonda mu nsi ya Katonda kati kankubuulire obadde okimanyi nti nno sitaani taliiyo kigambo kinene sitaani taliiyo mu mubiri wantu waliwo ekitonde kye bayita sitaani kiikyo kitambula kigenda naye ffe abaana b'abantu ffe abakwata sitaani tumujja mu mwoyo netumuleeta mu mubiri kati nze omutima gwange nensalawo okukwata soda mutube olwako kayina olwaze kati awo wenkwatira olulimi lwange nenkwata akadagala konna nenkalamirizaako nti soda njagala buli wagenda takola afiirwe teekako ebbuza njagala abule abuzibwe buli kyona kyona kyalowoozaako njagala kyona kigere kibule esazaamu ebyo oba olaba ekintu ekyo ffe abakitonda ne tukireeta mu buliwo
kambabuli eti waliwo ddagala libi okimanyi nti ebbuza libuza ekizimba libuza ettalo buza bakuluza ettalo bizimba si saala obadde okimanyi mbadde nkimanyi essaala I'm not against prayer bayibuli egamba nti ebekikanga ekyo tebive nga watali kusaba na kusiba okusaba n'okusiba kintu kyamakulu yes eri abo abantu abalala kiyinza okukkiriza naye kukyenjagala odde emabega ayogera mu kigambo kye waliwo wetunabeera tulifunyezeemu okusinkana njala tudde nga tekisiteesi ebyawandikibwa ebitulaga okozesa abo medicines nze wendi gwajobula soda gwawulire ebuyikwe ate buyikwe tojjayo atumireko nno abantu bebuyikwe abantu bange abeesiimu abawangaalira mu bbendobendo ly'ebuyikwe muli bamukisa nti mundabyeko nnaku ate kyenkwagalako okimanyi soda n'olwaki njagala nnyo tula mu interview yo kati owulya kyogambye ekyo ambi abawangalira mu bbendobendo lyange eryebuyikwe egamba olagira dda nti akakulubo kano ak'obuganda bambi weekali bambi obulamu obutamanya babwonoona I can't change my originality naye bayonoonako bitono kankubuulire mbadde ndaba emisambwa n'emizimu nendaba we nali eri mu busamize teri muzimu gwa nnumba oba ogwalumbanga nga tetuguweereza nti lumba gubaako agupika kati ate nenzijjukira era naawe kino ekigambo lyo kiwuliddeko abasinga obungi pasente esinga obungi nti waliwo ekikuyamba kati gwe tosikira taatawo mukubba effaaya nga wakalokoka anti yafa mama yafa nze nina omuntu gwenakana kyenyinza okugamba kiri kimu tomusabira nti agende mu ggulu tajja kgenda olw'ebikolwa yakola ebikolwa bye bibi naye ekyokubeera wanene ku nsi omanyi omuntu waafa eno ni world order njala nnyo okuyitira eyo lwansonga yeseetinga buli kimu kyonna wetandika ku mulembe nga katonda nga abantu batandise okufa netandika okugenda ngaekendeeza emyaka ejje esindika ba foreign angels abagwa ne sitaani ng'ava mu ggulu nebeera nga omwoyo gutandika okukolektinga emyoyo gino nga gutandika ogikyamya biki ebyo naye tuveeyo ibanayo ngende wambaso mbaddewa kubanga ekizibu kyennyina nali yagadde mumanye naye oba oliawo vidiyo enemu temugenda kusobola kumanya tujja kudda awo ndasabira nti tugoberere channel eno ya expo together era kyensaba ekirala njagala ogoberere nnyo genda musimu yowandikamu Rock International Ministries Matugga genda yo subscribing tugenda tandika okuteekayo obubaka buno ku Rock kwo ogenda sangayo ebyenjawulo byotagenda sanga ku bbiri kuno otya ngenda kuleeterangayo akati kamu omusumba agenda tambula n'emiti kati takyatambula na kigambo bayibuli njirina kati ate emiti gyaki ng'olina asinga byonna ow'amaanyi yesu yetonda gyaki yetonda nku nasubi ewaza zigirina baasisidanti yesu banyambaawo atonda nku nasubi buli kimu yakitonda with a purpose kakati purpose y'entalogwa ki kimanyi butalogwa omulokole asobola okutambula n'entalogwa aginywa obunywi nebeera mu musaayi nga talogwa mbadde manyi banyiika mu musaayi gwa yesu kati abasumba bookye kivula bagenda mu maaso gwe musaayi wenyiika kubanga bo bamanyi ebyama bagenda ne babikozesa gwenyiike mu musaayi yenyiike mu ntalogwa kankubuulire baaba entalogwa gyeri katonda yagitonda kyokka yali takimanyi nti alokolera awonya yali akimanyi okuwa omuzungu kale eddagala lyabatuukirivu lyabazungu bwe tulowooza eddagala lyabatuukirivu lyabazungu kati okuwa omuzungu eddagala eyo eriwonya endwadde zikansa ne sirimu n'ebirala kubanga yali tasobola biwonya yali asobola kati bali nkusaba
Ekinkwasa ennaku nti n'eddagala lino lye bakola balikola in our natural things. Yes. Obadde okimanyi nagenze mu nnyanja spiritually. Nagenze mu nnyanja Mukama nga ansomesa amayinja. Ne wajja wampitako ekyennyanja nga kiringa ng'ekirimu amasannyalaze nga kiringa ng'ekimasamasa kiringa ekikuba amasannyalaze. Mbuuza Mukama ne mugamba kiki ekyo. Nandaga munda mu kyo nga mulimu ekyobugagga. Ekyemyoyo. Waliwo amayinja agava mu nnyanja. Mukama ali mu kunsomesa amayinja. Mu bintu bye nali saasomako mu nsi saasoma ku mayinja. Naye bino ebirala nabisoma nabiyitamu nga sinaba kubeera mulokole. Naye kati Mukama wayandaza amayinja gano n'abeera nga ganjigiriza n'abantu bagakozesa batya ne neewuunya. Waliwo ebintu ebikolekedde wansi w'amazzi. Kyekivuga Katonda atugamba okufuga byonna eby'omu nnyanja. Tegubanga omwoyo gw'obusamizi ogwakulimu eddaguze gusobola okukunoonya. Wazeeyo dda mu busamizi. Mukyawe abanjagala munjagale bati ndi wano ku delivaringa mazima agagalema abalokola abalala. Bw'obanga owakana nti si kituufu era tebagamanyi, genda ku mukono gw'omusumba weetegereze bulungi. Bambadde empeta zino zengendo basomesaako, bambadde obukomo bw'engendo basomesaako. Nze njagala kwagaliza omusumba yagaliza oba kale nina omuzimu ogwagaliza. Beekyama ekituufu bakyesigaliza. Kati soda olina omwana kyogere kati oyinza okufa n'olumba omwana wo. Nanumba waati omutuga n'ombonyabonya. Nantuga waati tosobola. Sisobole. Naye ze bangamba bukasolo to omufune waba maama wo kuba omuliro temulina nkolagana ba kiriwo ekiti omufu bw'omuloota wabeerawo sayini y'okufiirizibwa. Kati era kubanga ono omufu kisoboka okuba nga ze kulwana tofiirizibwa. Naze kulabula. Bannange mugenda kumpita nabbi w'obulimba naye sifuddeeyo. Naye abanjagala ngenda sanga kaseera akazibu oba oli awo ndi bambi mbadde mumpa sente ndowooza Katonda amwe tabandaganga nti muli balimba. Ndi mulimba. Baba badde nga takondaganga ng'olali kitegeeza obanga nga obadde nga gw'ogenda mazima ng'otambula mubutuukirivu n'obutuukirivu naye nga tonaaba kumanya mawulire gano eno kitegeeza nti siri muntu wa bulabe. Gwe tofuddeyo bantu kibagenda kukulaba. Naye kye nalisabye mbasaba mujje tuyimirye FMB mu kusomesa kuno. Njagala wabeewo omuntu omu aŋŋamba okimanyi nti abasajja balina sente empya n'enkadde. Neno gaa nti bakwateyo obwana nga bwendabirira tebakisobola. Tebasobola kyekinnuma. Omusuju gw'omu yajja naye nze neebaza Mukama kuba Mukama ampadde omukisa. Akawala ate ako nina amayumba 97 amapoloti amataka 97 abalala simanyi gye gali naye nago gange. No sense. Abaana baabwe waliwo abaana abatasoma. Abaana baabwe nosanga oli tugeze ye Kayondo naye ng'omwana gwe yazaala n'Oluganda talumanyi. Kati oba olaba okumanya nga bano abantu babasiriwaza. No ng'ovuddemu ku ekyo okimanyi nti no buno obusajja buzinda ku ntolo z'Abazungu neera ku bituuti byabwe tebukyagala kwogera Luganda nosanga ekyaki ngeri mu Uganda y'Abaganda naye nga boogera lulimi Luzungu nga nawe okeera ku makya ng'oddawo ng'ovevenga nti I'm following Jesus. You're following nyanyane. Mushomba akugee mazima oyinza olowooza ofollowinga Jesus kumbe ofollowinga nyanyanyi. Okyagoberera Yesu nga
Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528655. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Olowooza ate gwe kyali ku nze mama simuta ye mulokozi wo simuta era kankubulireko waba wamwe munzijeeko naye wabeera nga si wammwe mugenda laba miracles and wonders nga bihappening e Matugga. Mugenda kulaba ekkanisa gye yansuubiza gye yandaga mama olaba akaliwako bagitenda nno katimbu y'amaanyi nyegazi ennyunyunyu nene eyo si eyo agenda kuzimba ekkanisa nga ngazibweti anti ne stand ebyo abikola ayinza bikukozesa nebaza Mukama nti byankozesa birungi era abantu bangi bategedde amazima balokose era nebaza Mukama nti byankozeseza stand byokira tayagaliza nenyinamu abaana b'empeerera abasukka mu 32 atine abantu abakulu bendiisa bendabirira betubeera nabo mu bulamu ne tuguyitamu ffenna abalala batasobola bebasuulawo. Nze nebaza Mukama olw'ekyo era gwa supportinga nkusaba oyongere bambi kubanga burden y'abaana ekyaliwo era bakyandeetera abalala abamu babansuulira busuulira abalala babampa ng'era naawe olabira ddala tebasobola abalala babeera n'abaana nga babakozesa ddanga naye baana bato tubalina kye bayitamu kyetwetaaga okuyamba kati kye bayita omulokole. Omulokole si kukeera ku makya ne weetikka Bayibuli nosiimula ekkanisa n'osiiba mu makanisa n'okola ki munange akaseera kange kajja kaliwa nga banno bagezi bamanyi bakwata empeta ne bazisiba bagenda ne banaaba ku kyogo gwe eddagala walivaako naye ate okeera ku makya okwata amafuta nti simayaga no geizirairi simayaga neno gava ku muti gwe Babuloni gwewe besiga olive oil omuti ne batanywa mululooza olive oil mulowooza bamujja mu mata wamuggulu balabe bana ogenda kunyumira ojjako ndiye buyuko tunyumyemu ku bino ebintu. My brother I'm coming. Ate wangambye buyuko olinayo ebintu byebyo byokwasaganya ebyo jangu nyinayo ebintu byange jangu nze bibinjagalira ddala banga mulokole wezuule kubanga bw'oteezuula bigenda kukalobako. Kankubuulireko bana abasajja be muliko betuli mu kweteekako nga bwe nabagambye obadde okimanyi nti nno obwenzi bweyongedde mu ggwanga bulungi nnyo ensoga buliko buliko banka kweri bukyajinga omanyi butya okimanyi nti nno omuntu agemebwa emirundi mingi nnyo ng'ali mu lubuto omwana omuto luli ekitalingawo wemala okufuna olubuto bakutwala batandika okugema nga tonazaalibwa wemala okuzaalibwa ne bakugema kati ezo eddagala bakukuba lisitula omunizizo obutofali bw'omubiri gwo kivula bakati abaana abato waliwo ekintu kyemutegenderezanga obadde okimanyi nti kati abaana ab'emyaka 8 basuna amabeere eri ababikola naye ate ku mulembe gulisiwa ekyali gwe lugamba ogwa sitaani babula baba bajjajja mwe baali ba sitaani oli mwana wa sitaani gwe anti bwe babazaala kubanga nebaba boogera Yesu Kristo basoma emirembe gye gyonna egy'emabega oba mulyose n'oddaawo Yesu n'azaalibwa gundi mutabani wa Dawudi n'azaalibwa gundi naye gwe baagala okome ku ggwe kati omanyi ekisinga okusesa omanyi ebifo ebisinga okubeera eby'omuwendo okulambulako kyekifo bazaalira Yesu mbu n'atonyezawo netta era bwe baleeta amazzi gaayo emiti gyawo gye baleeta egyo gy'emikisa
bwe bakuzalira osamirirawo omwana yagamba mbosanga omusiraamu bana amusole to say that nga takola na bijja byabwe naye ngagenda nakola ebya Muhammad naye nno awo ate oyo yalimbamu obalaba bana basajja bana abakatuliki n'abasiraamu ate bo balabika bali ku layini lwakuba ekizibu kye balina kiri ekya naddala omusiraamu kubeera ntamanyi Yesu ebyo tebikontana na Yesu ebyo byogamba ebyo ani akusesa kati taata we yatonda byaki yatonda naye yamuyambako kuba bali bonna n'abagaa nti katukole omuntu mu ngeri yaffe ne batondera emiti ne batondera ebimuli ne batondera amayinja ne batondera ensozi ne batondera ebikko kati obadde okimanyi nti nno nekya kati ffe tugirwana naye okimanyi nti nno emisambo bagitondera okubeera ku nsozi ne mu bikko nga Katonda kitondera nga tekirina mbu kitonde kya Katonda kirina obbeerayo kati ate kyatuyambangako kitya obadde okimanyi kale kanjogereko n'abantu abakulu mu abato mu tulekeemu naye obadde okimanyi nti nno waliwo ebiro ebitatonyangamu nkuba naye ne ku mulembe gw'aba Musa byalingawo gw'aba Yeremiya nebegayirira naye okimanyi nti nno waliwo webagendanga mu nsozi ezo ne beegayirira enkuba netonyanga basaba emisambo egyo obadde okimanyi nti kati omusumba yenna atalina prayer mountain taba namaanyi badde mwebasabirayo Katonda eyo ku nsozi weewakya basabirayo Katonda naye kubanga waliwo amaanyi aga spiritual power connection nga tegakontana na Katonda na Jesus tegakontanangako na Katonda bantu nga bingi utamanyi mu kanisa zaffe gye tuwangaana ye ate kankubuulireko bo olwokuba balwana nnyo bafuba nnyo okulaba nti tebagenda kukola ki bafuba nnyo okulaba nti tebagenda tebagala gwomanye baleese ensomesa nyingi kati ennaku zino eno baleese ensomesa nyingi buli kintu ekijja nga balaba nti omuntu asobola okukikozesa kutandikira ku ngoye ngatto nga balaba nti masiti olina okukikozesa bagamba ekyo kya sitaani buli kintu ekijja nga tosobola kyewala ekyo mateeko olina okukikozesa bakugamba kya sitaani naye omanyi lwaki bagamba nti kya sitaani baagala obulokole bukuleme kati wogwira ddala jjukira omuntu womanya nti obwenzi bukumezze ogwira ddala ne bukumeggera ddala nova mu bulokole nodda mu busiraamu gye bawasa abana so gwe bino byogera siro tebikuggyako bulokole okwesa gakayayaana okunywa entalo nze kyemmanyi Katonda wange bw'aba yabitonda yayina ensonga bw'abanga bannange omusajja ono yabindaga ng'abindaze ayina ensonga kankubuulireko nabagambyeko ne mbagamba baganda bange natuuka akaseera kanjogera ekintu eky'obuswavu naye abalamu gyeyigireko nze nga naakafuna omukyala nagendanga mu kaseera k'okusinza nanti nabagambye babiri kusinza we nagendanga mu kaseera ako nga ntuya n'entuyo nzenna netandika okutonyera gwe nsinza naye natuuka akaseera nga ndokose nga bangambye ekigambo kimu Yesu alokolera awonya bannange nga eddakiika weziba nnyingi wazinga beeza onyoka nova mu kusinza nga sikyasobola sinza oluyimba nova mu wasipu kaakati munnange olwa Kevin bavuga ssaawa ali mu kusinza asinza kubanga lwaki kubanga yakutte entengotengo emirandira gy'entengotengo n'akwata asoda no penza attention nkulaba mba just mbadde mbiwakanya si penza attention mbu ngenda bbiri that is good kirungi nnyo kankubulireko obadde okimanyi nti nno mu nteekateeka ya divorce y'okuleeta divorce mu kanisa bateekateekeramu okuleeta emmere enafu y'obutofali omusajja alikebeera n'amaanyi ga kisajja omukazi atandika okuwenda ebbali musobola okwawukana mukwano genda wobeera ng'olina embeera eyo ofunirirwa etovu amatovu gamanyi funa emirandira funa entengotengo emirandira funa emirandira gyakamyu polira ufumbire wenywere nga Mukama nkwebaza kubanga tonda obutonda obulungi tekisikyabula kusinze ennyimba nga 3 nnya atokoowa
ng'okuva ku luno ku lubalaka luyimba ku luyimba no bisowaza tebyogereka naye mbikugambye kubanga njagala odde amagezi twaki tetukomaana twesanga ebuyugwe oba wonna we tuneesanga nga sinaba kugenda mbadde njagala kusaba abantu abalungi abatulaba mu comment section yawo munyeko wanjogera ebigambo ebyamazima oli babalaba nga kyogedde ensonga agambe nti kituufu kyoyogedde ate oli bwala nga byogera bya kipumbaavu akuyisemu eggaali tompisaamu kuba goyisaamu tomumanyi otiisiza naye kimanyi nti waliwo omuntu ajja mulamu wo natandika okutegeerera nga naye omutunuulira n'olala kano tewali kyeddamu kati ngoye agenda okumala obudde mu comment section ng'alerejja ng'ayomba genda olimemu emmwanyi mu buddo basindise mu byobulimi oba genda weefuba osinze nkumbi kusinza okwekiro musumba sibatulwano ulwena baddamu bwetomanya wano wootuuse tuli tuti tulina okujja tusomese mayinza bagamba naye next time ndowooza nabeera nkusanze ebuyiko eyo mugende ku looko ku kyano ya looko ojja teekako ne ku buyiko ennyaffe buyiko abantu b'ebuyiko bubalwa bufunye baganye eyiga tebasosola mbu ate akatuti ka mukama okwonoonye kalisi katuti ka mukama kati awo wenjagala okusabira gwalaba kyano eno nti gendawo kubanga ali tugenda kuleetayokko ku bintu ebimu pulira tulikulage nti bawe ebiti sagala nnyo buli kimu kikunogera njagala nawe okyenogere lwakuba nti ino kana akantu kalimuko gundi ze ziri basimaka zinagambye ne buno obuntu bwolaba buno then n'ebintu ebirala ebyenjawulo byetubesingako ebirooto n'ebiki waliwo abantu abaliwonya abali supposed okugaba eddagala si buli muntu nti akkirizibwa nti gweosobola olikola naligaana okuwonya kubanga gwe katonda ekyo si yakuteekateekera abamu katonda abateekateekera kulima mmwanyi bali mu ffene olikola ekintu ekitali kuyitibwako eri gye bayita table of purpose najje nabagambako eri mu ggulu waliwo table of purpose buli muntu katonda alina gwe yatondera okubeera omuwonya gwe yatondebwa okubeera omusirikale omukuumi gwe yatondera okubeera ki tekivola wawona agenda mu anyway saagala yitawo nnyo naye tebasibule bagende ku rock kambasibule nga mbabuulirako ku mannya ga kkanisa yaffe ya Believers of the Rock Ministries gyensumba ekizimbe kyensumba kyetukuŋŋaaniramu ekyo mukama watugamba etugamba nti mugende mufuge genda osabira oteekeo okusaba nga bayita time to have dominion kati okusaba okwo nenkuteekayo naye kwalimu bino eno emabega byesaategeera fonnaawo mu kaseera ako kenyininyini nga mukama ampita kubanga nali mulokole nnyo omusiru kati mukama naŋŋamba nti bino byandaze mu luvannyuma lwa byonna nanti yali tuyige okufuga okukozesa ebitonde kati waliwo abantu betusabye nabo ng'ekigambo tekikoledde n'osala bambi mune tokyuse ng'obulamu tekukyuse kibadde kikwesibyeko kikulemeddeko waliwo obutonde abo medicines waliwo abalala abamu bamaze banga nga bakonectinga spiritual etatuuka waliwo amayinja kyekigambo kiri rooko ekisembayo rooko waliyo ebintu ebyenjawulo bingi nnyo njagala bibaleetera ndakingamu akasente obeera oyo ngaosobola okunsupportinga byonna byonsupportinga bigenda tuuka direct beerenga nga baleetera kubanga waliwo ebimu nga biri Arua nga biri Kalamojja naye njagala mbaleetere nga mbalage mbagambe kano mukalaba nti kano banaye bakayita ntalugwa kano bakayita gundi ngenda okanoge okanywa obwoti ne bwoti ne bwoti kale gwataliko mizimu mukama akuwa omukisa webale kundaba onokunyumirwa nze Pastor Kangwe Enjoga Abdiri Believers on the Rock Ministries oba oyagala okundabako kola appointment leero yabwereere naye maaso awo simanyi webiraga nkubiraako ku namba yange y'essimu eri 779 300 41 2 nkubiraako nze kenyini njekwatirana kati obwedda bakubawo njijjako tujalira tusinkana oba oyagala okuyambako ku Rock Foundation jangu otuyambeko it's okay kyona kyosobola kyowulyamu emirembe jangu okikole oba oyagala ojja okuweereza naffe jangu oweereze naffe twaniriza enzigi nzigule
n'ekizimbe kye tusinzizaamu kigazi kye tuweererezaamu kigazi jangu tuweereze Mukama nga tukyali balamu. Mukama akumpeera omukisa akunjagalire genda gyerire gulugyerire beera bulungi era amina bote utamdu na kulwalero shiyali nga video ne tuke ku mukwano gwo maana yagirabe olwo fe tunyuka tuddamu ddene tuolekere waffe ekyagwe ewa sigenda mukusinza ngenda Kyaggwe mukunja bakama baffe Mukama Katonda omulungi abatukuumire bye ne sikunja abantu. Export TV to the world.